ababaka ba parliament bavudde mu mbeera balagidde abakulu abali mu buyinza boogere abantu bameka abafiiridde Somalia na bameka abawambiddwa byonna ogenda kubanga obitegeera mu ngeri y'emu. Omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule ataddewo obukadde 10 amuttira Lumbuye nabyo ngenda kubanga mbikuwa mu ngeri y'emu. Njagala kutegeezako nti amasasi ganyose mu bitundu bya Arua wali era nga babiri bakubidwa amasasi ne bafiirawo. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako Munnayuganda ky'olina ogenda maaso n'okubanga okola kwe kubanga wa video yaffe like mu ngeri y'emu n'ogenda maaso n'okubanga osubscribinga ntegeeze akatwe gattako agenda mu maaso n'okubanga osubscribinga. Muzikirize mbabuuzeeko musibye mutya bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Yenze Sajjim of course abeerawo okubanga mbatuusaako amawulire ag'enjawulo. Neebaza Bannayuganda abali ku mawanga mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mupatikana. Abali wane wake Uganda mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Omukutu tuli ku DPTV Uganda mu ngeri y'emu. Njagala munzikirize tutandike n'emboozi y'olunaku esooka. Katutandike n'ababaka ba parliament y'eggwanga Uganda. Ababaka ba parliament bavudde ne bateeka ku nninga gavumenti n'amagye oba abakulu abakulira amagye baveeyo mu bunnambiro balage era bakakase parliament muwendo ki ogw'abasirikale oba abajaasi b'eggwanga Uganda abafiiridde mu njegwe y'abakambwe ba Al-Shabaab abalumbye enkambi ya Uganda mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu abafiiriddeyo. Era nga ababaka ba parliament bagamba kyekiseera abakulu batubuulire abantu bameka abagenze maaso n'okubanga bafiirawo ye muwendo ki gwenkana ki ogwo gwawambiddwa gwetaaga okubanga gununulibwa. Nakutegeezezzaako mu mboozi ginasembyeyo okukola nti nno gavumenti yasindise dda omusajja amanyiddwa nga General Muhanga agende maaso n'okubanga yeetegereza wamu n'okwekkaanya ddala kiki ekyavuddeko enjego eno. Ampuliriza General Muhanga n'enkuwa n'ekugamba nti azaabeera ku missions ez'enjawulo. Yaliko mu ggwanga erya DR Congo Democratic Republic of Congo ng'akekenyeza ennyago. Kakati yavuddeyo yabadde yakadde baamusindise dda agende Somalia alabe abasajja abakambwe bano abakanywa musaayi abakabinja ka Al-Shabaab abalumbye enkambi ya Uganda okukakkana nga batugamba omuwendo gw'abantu 50 ag'abasirikale ba kuno gwe gwafudde. Wabula nakugambye nti gavumenti bwevaayo nekugamba nti tufiiriddwa abantu 50 kakati gwe kyolina okukola just multiply by 3 multiply by 3 ofuna omuwendo omutuufu kubanga amazima gali nti tesobola kweraliikiriza ggwanga mutima oba kubeeraliikiriza nti batukubye nnyo erina bagamba 5 naye oluusi babeeranga eyo mu 15. Kale nno parliament y'eggwanga Uganda evuddeyo negamba yes tukitegeddeko bulungi nnyo timwasindise Kano Kayanja Muhanga General Kayanja Muhanga agenda abe nga yeekenneenya wabula twagala n'okumanya muwendo gw'abantu bameka bantu ki era bameka abafudde bameka abagenze maaso n'okubanga wambibwa parliament y'eggwanga Uganda. Ababaka bagamba abakambwe ba Al-Shabaab nga bakakuba abajaasi baffe kakati no mutubuulire muwendo ki ddala okugenze maaso n'okubanga gufa. Njagala parliament gikomyawo nsooke nkutwaleko muganda wange Masasi agabaluka ensangi zino. Ampuliriza njagala kutegeezako gwe wenna Munnayuganda nti eyo yonna gy'oli gy'osinziira ng'okozesa omukutu ogwa YouTube. Njagala kusaba genda ku kibanja kye ekya YouTube juzaamu ebigambo bino Bugawood Films Uganda gwanyumirwa firimu ez'Ekinnayuganda. Ojja kusangayo firimu emanyiddwa nga akatuubagiro Baba Mada. Kale bwemba nga nvuddekaawo njagala kukutwala butereevu nnyo muganda wange nkutegeeze nti ebintu wali mu district ya Arua ebintu si birungi. Abasajja
abagambibwa okubeera nga babadde batigomya ekitundu kya Arua mu ngeri y'okubba ente oba oliawo mu Arua eno wamanyiddwa nnyo nti n'ebikolwa eby'abasajja ababagalira emigemera wala nga si babyakwerinda babeera bangi nnyo. Ampuliriza olunaku olw'eggulo waliwo akabinja oba abavubuka abagenze maaso n'okuba nga babba eddwaliro nga balumba eddwaliro ne bakuba abantu baamu wabula ne poliisi bano yabazinduukiriza negenda maaso n'okuba nga ebasasira amasasi era okukkakkana nga babiri ku ttaka babiri bafiiriddewo mukwano gwange saidi zawali mu Arua district. Amasasi ganyose okumala akaseera era omaliriza nga poliisi abajambula bano oba ababbi bano ng'emaze okuba ng'ebateeka ku ttaka. Ampuliriza mukwano gwange njagala kutegezaako gwe wenna ali gy'osinzidde okuba ng'otugoberera nti ebikolwa by'emmundu mu bitundu bya Arua gavumenti ezze ebirwanyisa newankubadde ate waliwo amawulire oba amaloboozi amalala agavaayo nga gagamba nti gavumenti erina ekiruubirirwa ku bantu beeno mu mambuka ebigendererwa bye tutajja kuyisa wano naye ng'ate batugamba nti bano bakubidwa amasasi agabajje mu budde oluvannyuma lw'okubeera nga batigomya abantu nga bakozesa emigemera wala. Katuveewo tugende straight mu mboozi endala wabula njagala kusaba soko we video like mukwano gwange mu ngeri yemwe yakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Katugende mu mboozi esembayo. Emboozi eno nja kusaba wadde abantu abamu baŋŋambye nti si kirungi kuleeta basajja mivule naye abamu njagala kino tukiyige nakyo. Abantu abamu tetubaleeta kubanga boogera ebisanyusa, tubaleeta olw'ensonga tunoonya kiki kye tunaabajajingako. Era towuliriza basajja mivule kubanga omwagala nnyo, amwagala kamuwulirize, naawe atamwagala muwulirize ofune w'onaatandikira omujajinga. Y'ensonga lwaki tuleeta abantu bwe bati, osobole okumumanya omutegeere ku lunaku luli bw'ali bakugamba nti muganda wange ensonyiwa ng'omugamba bino wabiddiŋŋana. Yes, katugende mu mbozi ya musajja mukulu. Omusajja ono yataddewo miliyoni 10 nga bwe nkugambye ng'agamba omuntu anatta Fred Kajubirumbuye muganda wange ogenda kufa bugagga, sente ogenda kuba ng'okwata nnyingi nnyo. Ogenda kubeera ng'okwata mpitirivu kinywa okusinziira mu katambi basajja mivule ke yakoze. Katambi ke yakoze alaga nti gwe wenna anasobola okumuttira Fred Rumbuye sente weeziri. Nenjagala ngambe basajja mivule nti oba tamanyi nti no Fred Rumbuye ne siteeti emuwenja ngampiso naye ekyalemereddwa mufuna. Kakati bw'obanga state ekyaganye simanyi oba ate gwe basajja mivule naye nga basajja mivule naye yeetaaga okunoonyerezaako, otherwise ayinza okuba ayina ekitali kituufu ku bwongo ku mutwe kubanga basajja mivule is a journalist, a professional journalist. Yes, musajja munnamawulire ebyaddala naye simanyi oba entegeera ye yakyankalana oba kiki ekyakyankalana. Awonze naawe gyebuvuddeko yalabikira mu katambi ng'agamba agenda kusasula era yali akuŋŋaanyawo nga bakuŋŋaanya ssente mbu bamuweereza ssente ezigenda okuteekateeka omutemu anaamalawo abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu anaabatta. Ne weebuuza basajja mivule ayina abaana azaala ategeera oba tategeera? Ebyo byonna oyinza obyebuuza. Emyaka gy'alimu basajja mivule gyandibadde gitereeza nsobi, but every day akola nsobi. Munzikirize mikwano gyange olunaku olwaleero angenda kubateera wano mbalekere basajja mivule wabula olwaleero osobola okupiikinga mu bigambo bye. Okusinziira mu byaleero osobola okupiikingamu omugezi ojjamu n'otunulatunula n'olaba. Kankulekere emboozi eno, saba Mukama Katonda omulungi atakuumira mpeera mikwano abankuumire mubeere bulungi mweraba. Ennaku zino mbeera mu bifo ebiwerako gye nsangira abawagizi ba Bobi Wine okugeza bwe mbeera ku petrol station nga nnywa amafuta. Bwe wabeerawo omuwagizi wa Bobi Wine ogenda okulira nga nnangira kale musajja gwe oli musajja muganda owagira otyo omunankole atutta abaganda ffenna atutta
n'omubuuza nti munankole ki gwe mpagira atta abantu. Museveni si yatutta, Museveni si yatta abaana baffe. Bwe mbeera mu supermarket, abawagizi ba Bobi Wine bannangira bwe baagala bwe bateekateeka bwe balikwata Museveni nange balina okunkwatirako. Museveni bw'ali baagenda nange nina okugenda naye kubanga mpagira omutemu. Bwe mbeera mu bifo nga mu banka, juzi nali ku garagi. Ku garagi omusajja najja n'agamba, nali nkola service ya motoka yange. N'agamba kale musajja gwe weyogeranga ebigambo ebitunyumira. Ng'okyakola ku TV, okola ku radio, kakati ebigambo byeyogera byonna owagira batemu, abatutta. Ne mugamba mutemu ki? Museveni assa abantu baffe bonna bamazeewo. Ne mugamba nti olina bwino nti Museveni yatta abantu. Nangamba Lumbuye bwino gwatuwa tomumanyi, wesiriwaza ki? Tolina bwino lwaki owuliriza Lumbuye? Bwino Lumbuye gwatuwa. Konze Lumbuye abawa bwino. Kakati ne mugamba nange nina bwino wange. Lumbuye alina banne wano mu Uganda bakolagana nabo. Lumbuye be batta abantu. Lumbuye alina akabinja ak'abantu abatta abantu ngera bagendera kutta Baganda. Abaganda abasigaddewo banyiige bakyawe Museveni bagende beekalakaase ku nguudo bajeko gavumenti ya Museveni. Lumbuye yattira ddala abantu. Ne mugamba nti Lumbuye gwakolera alina gwakolera wano mu Uganda. Yatta abantu. Era balina ne drone bawamba n'abantu bawayirize gavumenti ti gavumenti ye bawamba. Okutegera basasula n'abantu okulumiriza gavumenti nti gavumenti ye bawamba. Olabye obusiru, oli musiru nanvuma obusiru. Ne mugamba nti kakati nammwe muli mbizi kubanga mugamba nti Museveni mukyamu. Mwagala okuleeta enfuga ennungi eya demokrasia egoberera amateeka. Ate demokrasi wammwe takkiriza abalala bonna kwogera. Mwagala tukkirize ebyammwe mwekka mutukakabukasi ne mugatolaba nti muli mbizi nnyo. Mutukakatuulirize byammwe temwagala byabalala. Version eyammwe gye mwagala tukkirize lwampaka. Version endala temuzikkiriza. Muli mbizi zennyini. Kakati njagala kubagamba n'okuyamba abo abasiriwazibwa abantu abalinga Lumbuye. Kano Dr. Kiza Besigye Mujaasi yali mujje erya NRA mu nsiko yaliyo. Alina abamu ku bajaasi mikwano gye. Naye mu FDC temuliimu muntu yenna alina bwino akwata ku bantu President Museveni baba agenda okutta okujjako Lumbuye. Katugende mpola tukive kumukumu ngali akatogo. Jeno Mugisha muntu yali akulira amaje, yali ame komanda nge akulira amaje gonna ga Uganda. Ekibiina kye kya ANT teri muntu yenna afuna bwino akwata ku State House ebifaayo Museveni gwagenda okutta, agenda kumutaddi, agenda mutiraki. Tewali alina bwino songa Mugisha muntu yali ame komanda. Kyewuunyisa Lumbuye nga ne mu Uganda taliimu. Taberangako Mbega nga Barwomushana, taberangako mu bitongole byakwerinda nga ba Jeno Tinyefunza, Basajjusa, taberangako mu majje nga ba Dr. Kiza Besigye. Atali bweru ali mu ttake. Lumbuye yamanyi byonna ebifa mu State House. Oteekwa kubeera mbizi yennyini okukkiriza ebigambo bya Lumbuye. Ntandise n'okusaba banaddiini batuyambe bakoole erinnya lya Mukama Katonda waffe atuwonya abantu abakyamu nga Lumbuye, atuwonya abantu abakyamu abakozesa Lumbuye. Lumbuye tasobola kubanga yekka yali privy to all the information from State House. Moreover, he's outside the country. Alitake. N'abagamba nti buli Museveni gwagenda okutta yaba yamutegedde dda. Namwe ne mukkiriza ekyo.
Katonda kyavudde atutaasa n'abagaana okugenda mu buyinza. Newankubadde nga mugamba nti mwawangula, Katonda yeebale, be mwawangula baabagaana okugenda mu buyinza lwa busiru bwammwe. Muyinza mutya okukkiriza ebintu eby'ekisiru bwe bityo? Abajaasi bonna be tulina wano. Tulina Meja Kazola, yaliyo mu nsiko. Yawandika n'ekitabo n'agamba nti I was betrayed by my commander. Tayagala mwami Museveni. Tebalina information yonna ekwata ku Museveni. Lumbuye n'abanga yabategeerera. Omusajja eyabika kabaka nga mulamu. N'abika Sali Musale nga mulamu. Yabategeerera n'abawa bwino. Abantu bonna abawagizi ba Bobi Wine bakkiriza nti Lumbuye kyayogera eyo Bayibuli. Ne mulowooza nti naffe abategeevu tujja kukkiriza ekyo. Musobola okubeera nga muli bangi. Kamba somese. Bakwata Yesu. Ne babuuza abantu nti ku Yesu n'oli omutemu omubbi Baraba ani gwe tubawa? Abangi ne basalawo nti bakomerere Yesu. Yesu mukomerere, tuteere oli mubbi munaffe. Abakungu aba gavumenti ne basumulula omubbi ne bamuta. Ne bakomerera Yesu atayina musango. Olw'okuba muli bangi tekitegeeza nti mutegeera nnyo. Olw'okuba muli bangi tekitegeeza nti muli bagezi, nti bye mwogera ge mazima. Lumbuye tasobola mu buli ngeri yonna okuba nti asobola okufuna bwino ku biki ebifa mu State House ng'ali ttake, nga miliyoni 8 ez'Abaganda, abantu bonna bali mu Buganda, tewali n'omu alina bwino oyo. Awo entegerera obusiru bwammwe. Muli basiru, muli bagwagwa nnyo. Abantu bonna abatayagala Museveni mu Buganda, teri n'omu alina bwino oyo okuggyako Lumbuye ate ali ttake. Temulaba nti muli mbizi nnyo? Muvudde mu mbizi ne mufuuka pooko yennyini. Ate muteri ajja kubalya okuggyako envunyu. Ennyama ya muteri ajja girya, mufuuse pooko yennyini. Katonda yatusaasira busaasizi ne mutajja mu buyinza. Eggwanga lyandibaddewa. Obanga muli basiru okutuuka ku ekyo, mbabuulira kikkirize kigaane. Abantu bonna Lumbuye basoma abagenda okuttibwa, Museveni tagenda kubatta. Museveni tagenda kubatta. Lwe mulitegeera nti muli mu kintu ekikyamu, it will be too late. Obudde bugenda kubanga bwayita dda. Bonna Lumbuye be yasomye. Mutabani wa Tamale Mirundi, Hamisi Kigundu, Basajja Mivule, nze kenyini kamwa koogera, KZ, obanyi omulalawo. Bonna bwe yasomye, Franka Gashumba, bonna akabinja ka Lumbuye ke kagenda okubatta. Tekisoboka muddemu amagezi. Lumbuye n'abanga yekka yamanyi ebifa mu State House. Era ne mulowooza nti mwami Museveni bw'awulira nga buli gwagenda okutta Lumbuye amutegeera, n'atakyusa bukodyo, n'atakyusa abantu b'abeera nabo, n'atakyusa bamukuuma bayinza kuba nga babba ebyama bye. Mumuyita musiru, mulowooza Lumbuye mugezi okusinga Museveni. Muli mbizi. Muli mbizi. Nze nnunda enkofu. Enkofu weebiise n'omala n'ojjawo amagye 2 ngebadde ninawo 8 teddawo. Emanya nti bagenda kunkwata, waliwo obulabe. Bwe nzirawo ne ntuulawo bajja kunkwata, teddawo kutuulawo. N'enkofu etegeera. Ne mulowooza nti mwami Museveni
eyalwana entalo olwamini olwobote olwatitokero lutwa tasobola kugamba nti Lumbuye antegeera atya bano kambajjewo kandeeta abalala abayinza okuba nga si mikwano gya Lumbuye abatasobola kumuwa bwino. Muli basiru bwe mutyo. Omusajja akumye security y'eggwanga ly'eggwanga lyokka Uganda eritali mu ntalo. Mulabe kiri e Congo, mulabe kiri e Sudan. Nafuga eggwanga emyaka 35. Ababaka be mulonda bagenda mu parliament abala tebatesa na kuteesa buli mwezi ne bafuna milioni zaabwe 4 n'okusoba. Abasawo ne bakola emirimu gyabwe, abasomesa ne basomesa, bamakanika ne bakanika, ababazi ne babajja, abalimi ne balima, eggwanga liri mirembe, abasuubuzi ne batwala ebintu ebweru, abaleta ne baleta, abatunda emmotoka batunda, abachazi TV firiji batunda, n'akuuma eggwanga abantu ne bakola ssente bwe batyo. Ne mugamba nti musiru tasobola kutegeera nti Lumbuye abamuwa bwino yandibono nono kamba kyuse. You are so stupid to believe in Lumbuye.